Okulota ngogenze mu period kitegeeza ki? Abakyala. Abakyala kano kamwe era n'abaami musigaleewo kubanga tomanya mukyala gwenzo wasayinza oba tabitegeera n'oba nga osobola okumuyambako. Oba omuntu omulala asobola okukwebuuzaako n'oba nga osobola okumuyambako kubanga omubulya amakulu g'ekirooto. Okulota ngogenze mu period ekyo tugenda tutunulira nze Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation tubanga tuddamu ebirooto ne topics endala ezituyambako kubanga tuwagalibwa nga abaana ba Katonda. So mukwano gwange oba tonaba tujoininga subscribe okone kade otobera ku mukutu omulala amanya nti ku YouTube tulina content mungi nnyo ali very organized so tapinga mu kyona kyagala okusearchinga ojja kuba ngo kituukako. Okota period mukwano gwange kitambulirako ebintu bino wamanga bera very careful uliriza bulungi kisokera ddala omudibo oba kibayita ekidibo nawe ekidibo kisobola okubeera eri omwami wo kisobola okubeera nga oledi wafumbirwa, okay? Naye n'odiba maaso g'omwami wo nga tolina makulu n'agenda mu balala n'obeeraawo n'akulekaawo n'ofuuka eyadiba. Ekyokubiri obutafumbirwa n'odibira awo ku luggya nga wadiba. Mukama waffe omulungi bazibu nnyo. Kitambulirako endagaano ez'akawuula kitambulirako kyekirala rejection kitambulirako ebintu bingi nnyo. So tugenda kuba nga tukitunuulira ekirooto ekya periods. Nabemu bolota ng'oli mu period n'omala n'ozigendamu. Olota ng'oli mu period first of all osooka kuziroota then n'ozigendamu. Mala kuziroota luzooseemu n'ozigendamu zokka nga wazigenzeemu. Manya mukwano gwange ekyoto ekyo kiyinza okuba nga kiriko eddogo eyinza okuba nga lyakolebwako kakuliko endagaano ezikutambulirako mukwano gwange. Bano bw'owulira nti ekiwere ekyasooka abakyala bakimanyi bulungi nnyo nga mukwano gwange bakitwala ku ddogo baba bakapaliko ne bakatwala ku ddogo kyonna aba paadi yasooka nga bagitwala ku ddogo manya bino ebirooto wamanga byofuna otogeze period n'ozigendamu. Now ekiyinza okugira ku ebyo so okugirako obutazaala kibaba bakuloga obutafumbirwa n'obeeraawo ng'okola ki ng'odibye. Now bwe tuna omukyala yagenda mu period okumala ebbanga eddene yali amaze endoozi emyaka nga 12 mu periods. Yesu gwe yayamba omukazi gwe tuyita ow'ekikulukuto. Yesu gwe yayamba omukazi ono teyajja eri Yesu kusaba buyambi yalwana kyonna kyasobola n'akoma ku kyambalo kye omukyala ono bw'ati bambi n'awonyezebwa. Omukyala ono yagamba yali afiiriddwa sente nnyingi abasawo baali bamuliddeko sente nnyingi buli kamu konna ke yali alina in fact Bayibuli egamba konna yali akaluzinze kuba ekirwadde kino eky'ekikulukuto. Mu myaka 12 yali agezezaako buli kintu kyonna n'aluzinga buli kintu kyonna. Mukama waffe omulungi bazibe. Ekikulukuto it is like losing. You have to lose. Periods is losing. Okay, oliza bulungi Mukama yatonda omukyala nga buli mwezi preparing okuba nga alinda baby. Wafuna baby tandaba okulaba periods. Normally talina kuddamu kuziraba mpaka nga amaze okuzaala omwana. Wamala okuzaala omwana wayitawo ebbanga kisinziira ku buli mukyala ayina naye nga normally kiri nnomu ekiyinza okutwala some time probably up to from a year or two. Kyobola bagamba keeping ng'oyonsa omwana as a family planning method, okay? Sijja bigenda mu nnyo basawo bayinza okunnona. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So obanga togeze mu periods you have to be like pregnant, you're expecting to deliver something. But buli bwogenda mu periods oba preparing okuba nga receiving omwana mu ndaayo but nothing happens, so the womb is disappointed, so you lose. Periods is losing. Tewali kirooto kirungi kya period. Okujjako ng'obadde tozigendamu ng'osaba Katonda akusumulule n'olota ng'ogenzeemu. Ate nebanga like prophecy Mukama Katonda nga just akulaga nti agenda kukusumulula. But bw'obanga mukwano gwange osooka 05 n'ozigenda mu mukwano gwange manya waliba ng'oliko obuwonge waliba ng'oliko ebyakolebwako, so kirungi nnyo owulira ebintu nga bino nga biri ku bulamu bwo oba ng'ogenda inquiring okuva mu Mutukuvu exact otegeere ki ekizibu kiwe kiva osobola okuba n'okyalo ng'okuyenda ku target. So bino wamange balogera mu mbeera efaanana bw'eti obutazaala nga bwe mbagambye obutafumbirwa barrenness bwe butazaala ofuke mugumba. Abamu olota periods olaba tofuna lubuto oba ofuna olubuto n'otawongeza periods
nomala nozigendamu oba nomala omwana n'avaamu miscarriage, manya mukwano gwange waliwo ekyakolebwako, oliko obuwonge, oliko eddogo. Sometimes usobola obanga bali tobiraba, but nomala okufumbirwa notandika okuloota ebintu nga bino, manya mukwano gwange omulabi yayingidde dda bakulozeroze dda. Otogeze period nomala olaba ekintu ekiri bad nga kikutuuseeko. Abamu oloota nnyo period, olaba tofuna lubuto naye oloota period, manya wandibadde ofuna olubuto mukwano gwange, ekyo kirumba nekibanga kikola ki, you get into periods, miscarriage, tofuna na lubuto yadde, tekikiriza kuplantingawo kantu kalungi yadde. Nga bwe mbagambira ati ogenda period, it's losing, there's nothing you're gaining, it's losing. The womb has been preparing but now disappointed, tewali kaze, so you lose. So buli woloota ngeze mu period ebiseera bisinga manya losing. Now okulota nga oli mu periods naye notazigendamu, ekyo nakyo kitambulirako ebizibu byebimu, but most of the time kitambulirako n'omwoyo gwaki gw'obutafumbirwa. So ekyo kino ekya periods kitambulirako almost ebintu byebimu, abula kati buli wokyoto olina okunoonya kiki ekikutambulirako, olina okunoonya mu patterns ezo zenjogeddeko, kiki ekyo okutambulirako. Butafumbirwa, olaba ofumbirwa wano newali, omwana abuze neweebuuza kiki, naye ng'oloota ekirooto kino ekyokubanga ogenda mu period mukwano gwange. Amu ekirooto tonaba nakufumbirwa, manya mukwano dealinga nakyo ng'obudde bukyali. Kyobola kirungi nnyo okubeera nga balokole oyita mu deliverance nga tonaba kugenda bufumbirwa mukwano. Olota ekirooto nga kino n'ogenda olagawa, sooka ondwana olutalo, lwana olutalo osooka obutule, sooka okikutule. Kino kyolaba kino kigenda kujjayo obanga tokirwanyisizza, kigenda kujjayo, kigenda kudibya maaso g'omwami wo abeere nga takulabawo. First of all, bwetunuulira ekirooto kino, bwetunuulira omuntu agenze periods okusinziira ku Balibuli, mundaganikadde wabanga toli mulongoofu, tewakkirizibwanga kujja mu bantu. Kyobola bono omukyala eyalina ekikulukuto yeebikka okujja okukwata ku Yesu, teyajja mu kyere n'alwana, no, yeebuzaabuza, yali yeebisebise yenna nga tategeereka, nga yeebuzaabuza lwaki yali takkirizibwa kujja mu bantu. Of course buli omu yali amumanyi kubanga yali anoonyeza amagezi wano ne wali nga yafuuka ekiswalo. Kikwetako rejection, omwoyo gwa rejection ogw'okugaanibwa, isolation, kubanga ogaanibwa. Kino ekirooto kino eno okugenda mu period kikwetako rejection ey'amaanyi, kikwetako okubeera nga kwekennyini weewulira nga manyi waliwo weewulira naye obutuufu ne weewulira nga yes, naye waliwo obutuufu inferiority ng'owulira obutuufu teweewulira bulungi, frustration, owulira depressed, kikweta depression y'amaanyi. Kikweta frustration kubanga buli wokiroota ebintu ne bigenda emabega, become discouraged totally. So ekirooto kino olina okubeera so careful mukwano gwange gwaloota ekirooto kino, beera very careful. And sometimes kitambulako omwoyo gw'okufiirizibwa, olina kyogendako ekyamaanyi n'oloota nga ofunye miscarriage oba ofunye ekirooto kino kyogenda mu period, manya mukwano gwange. So ate osooka oloota nga obadde olina olubuto, n'oloota nga olina olubuto, n'oloota nga ovuddemu olubuto, manya mukwano gwange wandibanga waliwo ekintu kyogenda okuluzinga ekiri major, oba wandibanga ekintu kyobadde ogenda okufuna, you are about to deliver something and you lose there and then. Bw'obanga oli lubuto n'oloota nga ogenze mu period, during this time jjukira tolina kugenda mu period, naye n'oloota nga ogenze mu period, manya mukwano gwange miscarriage along the way. Abamu oloota ekirooto kino, buli wokiroota okimanyidde ddala, buli wofuna olubuto omwezi gumu, myezi ebiri, buli wokiroota ogenze mu period, miscarriage ng'ejja following. Of course n'amakulu gaakyo gategedde nti buli wokiroota miscarriage, naye tomanyi mukwano gwange kikiriko. Kyalibanga mukwano gwange oliko eddogo, lizo bali yakolebwako ng'oli muto, lizo okuba lyakolebwako ng'ofumbiddwa, along the way abantu baloga. Naye gwe ng'omwana wa Katonda kirina okutegeera nti amanyi n'obuyinza biri ku disposal yo. Yesu yakudwesinga bulungi nnyo n'akudecorative okubanga oyimirira okulwana n'olutalo. Yamanya nti attacks zigenda kubeerawo, obwakabaka bwa Katonda bwakulwana ntalo, ebibawo bibiri bigenda mu maaso, olina okuba nga okola kyowangula. Ebimu byali eri BC before Christ, kati wajja nabyeno, kati weetaaga deliverance, weetaaga kusumululwa, mukwano gwange lwana olutalo kubanga weetaaga kuluzaako oguntu ogwo. Bw'onaaba ng'owangula ekirooto kino ojja kulaba oguntu ogubadde gwekwese emabega period zino, ogubadde olutanga period as a message, n'ojja kulaba ogusota, ojja kulaba oguntu ogw'amaanyi gw'obadde olwanagana nagwo, ogubadde nga gutta ebibyo, weewuunye n'okwewuunya Mukama nga okusumululako.
So okotanga periods mukwano ngambe okotanga periods utawugeze mu periods mukwano gwange manya nti si kyoto kyolota nodda mukweba ko bwe basotulo nogamba nja kubira betta kyoto kyolota mukwano gwange nomanya nti tuyina na budde bungi obanga osobola okulangira okusiba n'okusiba awo the and then awo nyini media kyotandikirawo si kyoto kyolota nodda mu kulinda so nebirala bingi nnyo nga kyo kitambulirako okufiirizibwa siro progress kulira myaka of course omuntu ng'oli barren kuba kulira myaka frustrating omuntu nga tozadde ku mwana frustration ebeera y'amaanyi nnyo so kulira myaka stagnation ku disappoint so bingi nnyo rejection bingi nnyo bitambulirako omuntu guno okubanga olota periods nga bottom line bine birala byonna rejection kuganibwa rejection bine birala bijirako as a side effect nenga ebidi basic byino okutegeera barrenness obutazaala rejection omwami wo kurejectinga kituyito okudibya omudibo nobera nga tofumbirwa oba nodiba mu maaso gabbaawo ekyo namba 3 kyoto kino kitambulirako kawula otogenze mu periods ate nozigenda mu kawula atambulira nnyo muki bwekito kubanga bakufumbiza obuzimu bakufumbiza okusambwa kikawula nga kijja nekikukozesa so bensobola okubanga kunnyonnyola mukwano gwange abalamusa okubanga mutongerako mu comment section bikibye mutegeera ku kyoto kino ekyokubanga ogenze mu periods sigala brother Steven kyoto kino kyagala okumanya agenda mu YouTube channel searchinga okulota kino kyagala okutegeera by brother Steven ngeza kunyo kulanga mala ebintu byensobola okubanga bayigiriza ku birooto ojja kubanga ofuna meaning subscribinga kona kade video eno giwe like yakukajja kubanga gitambuza ate obaka buno sharing eri mu group zonna era abantu bonna never know wayinza okubanga wali omuntu omu yekka bw'ati ow'ekikulu kutomu kibiina ekinene gwolina okubanga otaasa okubanga mukwano gwange omubuulira n'ategeera amakulu g'ekyoto kino kyakola ki kyabaloota bagala nnyo mbeere bulungi sigale brother Steven eno Choosing Junction weraba